Gamazima neewuunya nnyo nze abantu abakola olugambo naye nga tebalina conclusive evidence ku ki bali mu kubeera nga boogerako. Ebifaananyi ebyo byolaba biri ku screen bye Muyimbi gwe tumanyi ffenna da agent akulukuta. Da agent ebyo ebifaananyi nabirabeko ku Facebook page emu ng'oli apostinze n'agamba da agent awasizza. Then ku lunaku lwe lumu nabadde ne still mpita ku Facebook pages ezimu. Omulala n'apostinga ng'agamba mbu sister wa da agent awasizza. Kwegamba ye ng'alagira dda mbu sister wa da agent awasizza oli ng'alaga da agent yennyini yawasiza. Wano kwa SMX Media ogenda okujja amazima agali behind ebyo ebifaananyi. Ekisooka oyo si sister wa da agent wadde n'akatini, oyo muyimbi mupya Sava Music gwe yakabeera ng'esayininga ali mu kibiina kya da agent kyayimbiramu. Ekyokubiri kituufu mbu oyo ali mu bifaananyi da agent yabadde ali mu kukola video ya luyimba lwe. Ekisinga okubeera ekirungi olunaku lwe baakuba ebyo ebifaananyi SMX nze kamwakoogera kennyini naliwo. On top of that actually kankuplayingire video ya da agent yennyini nga yeeyogerera ku nsonga y'ebyo ebifaananyi byabadde bitambula. On top of that nkulage ne behind the scene y'oluyimba da agent lwagenda okubeera ng'afulumya lwe bayita tujoge. On top of that nkulage n'ono mwana muwala gwe babadde bayita sister wa da agent oba gwe babadde bayita mukyala wa da agent gwe yawasizza kutegeeze mushize new signing mu Sava Music ate nga mwana muwala ayimbira ddala bulungi. Actually mwana muwala alina eddoboozi byonna byonna kambikulage osobola okubeera nga weefunira amazima ag'enkomeredde wanene ku SMX Media. Ngenda kusaba kimu ku subscribinga ebisigadde obindekere. Kuruno nsonze kedede basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe duke kule kole pide kurudensa budenja gure kuyizen kuredenta bodo dimo karudenka sukeruga forobo mi barudenji rivoko podere raps kutuge don't do this at home. The agent akurukuta Savam to the first tokopa njaba kuba kipankicha mwabamanyiro mwami wange kamba kuba kipankicha musanyala lenze simanyirwa buli kadene munsu zambiroozo nga ndowoozo bamwamutute koyo kulowooza ebintawanya mujja wange nsaba tuteeseemu wali omanyi gwe mugalanda nga wewana kwagala nnyo nga ndabanga fala kumbe change chiri mutu just up here outer Sava Music SMX Media. Thank you so much. Samanya dogozi bamtemu SMX representing straight out SMX Media. Ano SMX Media twawayo kubeera nga tubaleeta buli kikwasaganya ku ba celebrity abenjawulo. Naye twebazanyi ba SMX Media Kings and Queens olw'okubeerako ku SMX Media YouTube channel. Onako olwaleero ono omusajja y'omu ku bantu abasooka okumpa interview nga nkyali ku B24 nga sinatandika YouTube channel eno. Naye we namutuukirira teyanzala wa the agent kuvadda obaani asobola okuba interview kasobeera nga buli kimu kirikirya. Sanso okulaba nango kusanga era nkusanze mu vibe ate endala nnyo mbeera mu vibe buli kaseera wonsanga mpozi ngera tonsanze naye buli wonsanga mbeera oba yali like 2019 2018 wali ku YMCA n'ogikuba abaana bonna ba student ne bakakkana wakakana jasenga bobimanyera kale munaye soko bagambe logo tokopa kuruno nsonze kedede basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe duke kule kole pide kurudensa budenja gure kuyizen kuredenta bodo dimo karudenka sukeruga forobo mi barudenji rivoko podere raps kutuge don't do this at home. The agent akurukuta Savam to the first tokopa sekulimbe ekyo kyo wakyesigaliza olunaku lwayo tuli ku behind the scene ya the agent video naye omulundi ogusookedde dda mwe temunabeera nga mubiraba mujja biranga nga oluyimba lufulumye oyimbye ne pulidde tolwapinga nnyo nyimba bintu mbikola ebyo nze nyimba I rap akatono rusi ne speed byonna mbikola ndi versatile. Leero otukubye buli kigambo nga tutulya wali eri obadde otutwala speed agent kuba wajja otutwala speed naye leero artist omuntu nsobola owulira kigambo ku kigambo esitasooka kupozinga kuzaayo mabega kye bayita surprise omuntu omwolusi kyatasuubira agamba si buli kiseera nti oba olina oleeta omuntu kyasuubira nti agamba agenda kulukuta oba ki sometimes oba olina okyusaamu maba omanye era audience zanjawulo mulimu abaagala nga si kulukuta nnyo kati mulimu abagenda onyumirwa nga nyimbamu waliwo abaagala nga bw'obimanyi kati oba olina okukwata kasavu kanyama nonobawaako daije njagala kwebaza oba ne management yonna njebalize wamu nti omuntu atafulumiza music mu COVID-19 oye twamugyeko ku lisiti oli muyimbi oba tofulumiza luyimba nalu mu COVID-19 kuba yatandika 2019 2020 2021
toli muyimbi naye yennyini yafulumira mu covid naye ate ng'efulumira mu covid ng'okikoze otya nga balala basirise jase era oba olina okkangamu nga bw'obimanyi yes ebiseera ebisinga tuba tetuzza naye omakinga sure nti abantu obaba kuba babeera n'ennyota yes osobola okuba nga toleese nnyo nti nga bw'obadde oleeta naye jase obateerayo kati nze n'okukola ddire jase nga ndaba embeera situation y'abantu nti baggwamu essuubi tekigamba tufulumye oluyimba tubazzeemu essuubi ekitegeera muganda wadde nga waliwo ddire nkusabye ogume wejje ku puleesha ajja kutuusa ku ntiko si kyalubeerera kyakubeerawo kaseera kanya kusaba osiiba oyongere okunywera kati ebigambo ng'ebyo nga bizzaamu abantu essuubi ekitegeera kati ng'abantu oyina ogibawa ekitegeera basobole okubanga kwegamba okimanyi mbweno gye tuli tulabyeko olunaku olwaleero linga paati tuyaddire wegamba abantu baddire eyinze buli kimu nekigwa bulungi kati ate batandise okubeera nga kati era akayimba bakayita katujoge ene saawa yaffe okitegeera mulimu abantu nga batunafuyanga kati ate abasinga twafulumyemuko ebise ebisinga omanyi okupakasanga sente teziwera kale mu luyimba ngamba twafulumyemu twaziyodde kyekiseera tuvimbe naffe bannange sente oma leka tujoge naffe yamankweno YouTube channel bagenda nyumira nnyo kana akayimba kubanga abakonyeeko bakadama bonna batoba nnyo mwana batoba nnyo bakanaabe kwegamba baba nafuya nnyo kitegera abagago olusi ne babavuma kati omwana wabagigize ati oba olina okujoga era vibes ezo up tempo muziki ku muziki ngenda kuba omuntu akipanki kyagenda okulwanira konzo ebintu kubanga kyekono mweso sezagenda sokobako ng'okyakuba beeri ate amanya eddoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX media ne bazanyi ba SMX media kings and queens abasubscribing ku YouTube channel yaffe eno nga wenneewaayo okulaba nga mbaleetera ebisinga okubeera nga binyuma yonna yonna gye bibeera ffe gye tugenda okulaba nga tubinoonya naye nga olunaku olwaleero ng'amazima kintu temunabeera nga mukirabako naye munaakiraba ekigenda okubeera nga kijja ku TV zammwe kigenda okubeera nga kijja mu matu gammwe mugenda beera nga munyumirwa waliwo omugigi ogubaddeko bashiba tubalabye bakalo nantongo tubalabye bakalo nantongo actually bo bajanga na bato naye tubalabye from the day one paka bagize bajuliana tubalabye byonna byonna tubirabye naye ono ye mbadde temunakuberanga mumulaba naye ngo nako olwaleero munzikize mbanjulire talent empya gye tulina mu ggwanga erya Uganda naye ngaekisinza okunsanyusa ye Sava Music okubeera nga ye mwanjudde tubadde tumanyimu da agent ye okusingira ddala mu Sava Music naye tufunye chance okulaba nti n'abasayininze omwana Omuwala naye nga gwe mbaleetedde olunaku olwaleero gye baleko nnyo kale sebo nawe gye bale ogenze n'okayimba soko kakube njaba kuba kipankicha mwabamanyira omwami wange kamba kuba kipankicha musanyalale baleke ndowooza mukitegedde kyenjogerako talent ebeera talent wajjadde okubeera mu Sava Music bulijjo tumanyi muda agent eka nakabeeramu like natandika mu covid yes naye nga just tuli ku interview nga ndi ku interview then later obugumiikiriza bukutuusa weyagala nengumiikiriza nembeera no si myaka ebiri yes covid 2020 tubadde ku video shoot limba kirunendo tuli mu shooting baluyita akipankicha soko weyanjulire n'abantu bennyini kubanga yes akayimba nkawulidde ddoboozi ndyagadde video ngibaddeko naye abantu bagenda kunoonyeza kuti ku social media platforms zonna manye bateekamu ki ku Facebook oteekamu Jusy Appiah JUSYAPIAH ate ku YouTube ogenda ku Sava Music eri music owandika Savam then music oteekako ke ewasemba ojaba ofuna buli kimu buli luyimba lwange ate and other platforms kuliko Jusy Appiah soko ndaka no project ya kumeka yesose oba ona project endazo okoze eno yakubiri yasoka baluyita bate mujja wange lina video ku YouTube omanya abantu bagina ne bayimba ebintu mwana watu ne bigendera mweno video abacha nawo beranga bagiraba mwena wono girabira oli mukubera ngo olinga luga mujjawo ate ne first project ogambye mbu ya mujja otubanga gwe omukwano ogenda bera mukuloga abasajja nagiridde abakyala otunulira embeera eriwo nogiyimbako so abakyala abantu bangi babadde bayimba mukwano buli omu ayimba mukwano so kati nze nenzigira nendaba side endala neŋŋamba eriyo abali mu side eno then
nange nenkireeta bwentyo. Ogenze n'okola video actually ku set eno yonyini gye tuliko twasokedde ku set yasoose y'okubiri eno set gye tuliko gye balekose kiwulikika kitya okubeera ng'okoze no talent ng'omwana w'omuwulidde? Kirungi era si kibi gye bujja be mukazi wa kabiri kyomanya kubanga ayimba bulungi. Ndabye ekintu okikwasaganya ekyo bwa Vixen n'abasajja simanyi babayita Vixen siswalira wano era begulise manyi luleebo tutanabe ba Queen Dancer ndowooza ne ba King Dancer ne bajja ba Vixen kigatta wona eno project yakume kuba yesoose na nyingi project nga ky'abantu gye nao ya bamuyita Shasha Baby ne wabaawo n'omukazi ayimba ne agent olulimi bamuyita bamuŋŋamba baera nakitenne nejali ngezaako kifirinze kito okubeera ng'okwasaganyizaako ne new talent tekisinga experience ebadde etya waliwo sini y'okukisenga awo wendabye ng'ekintu kitabuse abadde oke olina girlfriend obviously waliwo webale kubeera ng'ekintu kikumidde aye awulira atya nga ekintu kiryoke na on a professional level kubanga okusinza mu naye waali maama wali okozeeko video ne bakuteeka mu scene no feeling uncomfortable noga ne bannange director lwaki walonze eno seeni? No, eno first video yange ne Vixen omusajja mbadde sikolangako video kibadde kiti kiri as usual. Yes. Wanange nzo nsanyusiriza waneno gundi Winnie abalabye abafollowinga olugamu nadako SMX Media nakuteekayo story nga Winnie yasabulidde ofanyo oli yabadde ayimba banga ayagala kukwata ku kyalagibwa namukubirawo oli onoobisobola oyogera oli mumpejjavu mpola abayimbi balwanira backstage time neetuuka ssaawa 5 za kiro buli omu yayagala ogenda ku stage tunakikwasaganya tuti nina management ejja kulwanira mashallah sibula abantu n'akapeera then obagambe bakufollowing ku social media platforms zonna zonna abatulaba amanya bampita Jasi Apia Outer Savam Music atenga ku Facebook page yange bampita Jasi Apia single S single P ate ku YouTube channel yaffe Savam Music kwe kubera music wange yonna nga eri SAVAMMUSIKCC but K esembayo ate other platforms bampita Jasi Apia kona kwendi mwebale kutulaba tubagalanya Savam Music tukyabaleetera ebipya bambi mutuwagire omanyi management manager wange mkyala ate kizibu okusangayo manager omukyala nti abakyala bonna abali eyo wajja na supporting obo supporting mkyala muno ate naffe abakyala nesobola okubanga kubanga by the way kangambe nti 1% ye manager omukazi gwenina abalala abasajja so if you support me you're supporting other women out there basobole okuyamba ku talent entonga ffe so support me bane Savam Music subscribe ku YouTube channel yaffe. This is my first time meeting you. It's nice being on the project omuntu nomulaba nga atani komanya abantu abamu bekibirivingamu bakaro nanto omuntu abalabanga babasunsula ne bajja kati omuntu obeera ofiringa nga ali part of that person. So kinsansuza nnyo ate ng'oyimba bulungi. Thank you. Toyanza nnyo ba SMX Media ngenda soko bakube by the way bana akayimba kaffe kano bakayita akipankicha abakyala ogenda kiraba mu video gwe nonya video yange akipankicha ogenda banga okiraba kye kitegeeza sagalo ddeyo weebuza ate akipankicha kyeki so njaba kuba akipankicha buli kadde ne munsuza mbirowoozo nga ndowooza oba mwamututte koyo kulowooza ebintawanya njaba kuba kipankicha mwabamanyira omwami wange kamba kuba kipankicha musanyalala nze simanyirwa ngenda kuba omuntu akipankicha agenda okulwanirako nze webituuse kubanga kyekono mwesoose nze agenda osooka obbako ng'okyakuba beeri ate nze ngenda kuba abakuzanyira mashallah.